Kakati malayika ezze n'ekyalira ku mwana ono eyazaliddwa ng'akutte sapule mu ngalo. Oba abadde malayika Gabulyeri. Gabulyeri, malayika Gabulyeri azze n'akyalira ku bbujje lino eryazaliddwa nga likutte omudali gwa Biikira Mariya mu ngalo. Maama w'omwana abadde ali mu nnyumba, omwana amwebasizza ku kiveera wali eri. Maama abadde alina by'akolaakola, agenza okulaba ekitangaala kifubutuka mu kisenge nga kikuba mu mwana. Agenza okwagala okukitunamu ng'ekitangaala ky'amaanyi nnyo. N'agamba ono Gabulyeri yennyini yazze. Maama kwe kufuna okutya. N'agamba ate bannange kiki ekyo ekikuba mu mwana wange. Kwe kuyita taata w'omwana. Taata w'omwana abadde ali bweru ng'alina byakwasaganya. Taata w'omwana agenza okudduka okujja. Ekitangaala ate nga tekiriiwo. Maama w'omwana n'amugamba ekitangaala kiri awo. Kiri mu kukuba mu mwana eky'amaanyi. Taata w'omwana n'amugamba siina kyendaba. N'amugamba siina kyendaba. Kati abazadde bo nga bbe essaawa zino bali mu kutya, tebabitegeera. Omwana baba bazadde kiki nabo tebabitegeera. Taata asula ku tebuukye. Mwadde mugamba musima maama yamira omudaali. Maama teyamira mudaali. Kati nga yagumira atya? Ogwo mudaali guyita mumiro. Maama teyamira mudaali. Omukazi yazadde omwana ng'akutte omudaali gwa Biikira Mariya mu ngalo. Essaawa zino amaka g'abantu bano gaafuuse kya bulambuzi ku kyalo. Abantu bava mu byalo ebule n'ebweyo okujja okulaba ku mwana ono ow'ebyewuunyo. Omwana ono kati wanjawulo. Ate buli ajja okulaba ku mwana amuwane ku ssente. Si kujja kumukuba bisiraani na kumukuba bwavu. Era omwana omuto okujja okumulaba bamuwayo ku ssente. Omwana ono kati mumulinde bw'ataabe profeti w'enkya nga sinze. Olaba malayika zitandise okujja okumukyalirako. Mudde mugambe maama yamira sapule. Gabulyeri, olaba Yesu twanajja n'akyalira ku mwana. Byaddala. Kakati njagala nkutuuseeko maama ono. N'aba NBS bazze ne bamukyalirako. Era emboozi n'agitottodde n'aginnyonnyola. Omwana ono bamuggyako omudaali ne bagumujja mu ngalo akaaba. Kasita omudaali guno ogwa sapule ya Biikira Mariya bagumuggyako mu ngalo akaaba tasirika. Kyokka ate bwe bagumuddiza ng'asirika. Ng'asirikirawo kye. Kati kankutuuseko vidiyo eno ogyerabireko. Mmale nkutuuseeko ne vidiyo omukyalo ono byeyogedde nga aba NBS bamubuuza vidiyo yiiyo. Valo twakulaze eggulire ly'omwana agambibwa okuzaalibwa n'omudaali mu ngalo ku kyalo Ssaali mu disitulikiti y'e Gomba. Buli eyalirabye alyogerako bubwe. Enkya ya leero tuzzeeyo ku kyalo Ssaali ewafuuse ekyobulambuzi, anti buli omu akola buli ekisoboka okutuukayo n'okulaba ku mwana agambibwa okufuluma mu lubuto lwa nnyina ng'akutte omudaali mu ngalo. We tutuukidde mu maka ga Jonani Kakulu taata w'omwana, tumusanze yeesimbye ku kifugi ky'enju ye, kyokka ng'afaananira ddala omuntu asobeddwa. Newankubadde abadde talina kyakola, olutulabye yeesogeddewo enju omubadde mukyala we n'omwana we. Munda mu nnyumba ebaddeyo abantu ababadde bamulissa omwana okukakasa ebyogerwa. Okusalawo okudda ku kyalo Ssaali, twagadde okumanya oba omwana akyalimu omudaali mu ngalo, kyokka nnyina atubulidde nti mu kiro yalabikiddwa ekitangaala ekyerambye ku kisenge ate nga n'omudaali tegulina kumuva mu ngalo. Kati ngendo sisimuka nga ndaba wano mu ddiiro nga lyaka nentya nenneekanga nensooka nenneetegereza bwe nti nga ndabanga ettaala erikubye ku kibeera ekyeru nga kyaka bwe kiti ku kisenge wano bwe wati.
kati ne munyeenya ne mugamba waayo nga ntidde ntiki konze ndabye ettaala eryaka ku kisenge wali lirina likubiriringa erikubye ku kiveera naŋŋamba gwe togenda kuwonooneka n'atunula nga ye takiraba naye nga nze nakirabye ne mugamba bwe nga bwe bagamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo nange nkikozesezza kasonso okulaba ddala omwana bw'aggyibwako omudaali akaaba era olubadde okugumuggyako yeekyanze n'ajula okwemenyamu okutuusa we ngumuddiza n'asirikirawo. Gumuwe. Abazadde bagamba nti bali mu kutya okutalojjeka kuba abantu balowooza nti babazannyira ku bwongo nga bayinza n'okubatuusaako obulabe so nga bye boogera nabo bye baalaba. Essaawa nanyinza osalwako abantu besimanyi oba abantu ab'enjawulo okusinziira omwana wange akantu ke yazaalibwa akoze eki alina mudaali gw'alina nange nsuubirayo abantu besimanyi n'okutambula kati kyatambula nga bwe mbadde ntambula luli kuba mpulira n'ensonyi mu bantu kukiwulira buli woyo tata wa Yesu kwegamba naye kati ku bigambo ebigenda byogerebwa mpulira nga ntya kuba baŋŋamba mbuoba namira akagundi nkisimanyi nakamira wemezi abamu ne bagamba muniza oba nakakwata nenkamuteeka mu ngalo ate ekitaaliyo. Wakati ng'emboozi egudde amakerenda maama w'omwana atubulidde nti wadde si musabi wa lulango naye aliko ekkanisa gye yagendamu omusumba n'amubuulira nga bwe yali agenda okuzaala omwana ow'enjawulo. Waliwo omusumba ajjajjeyo emmamba eyo kati wenagendayo ne tusaba twamala okusaba omusumba omu omukyala nga nsabirako nga aŋŋamba ogenda kuzaala omwana naye omwana gw'onaazaala ojja muweera obujulizi. Ono olutulagiridde naffe tuddusezamba ku kkanisa eno eya Audience of the Holy Spirit Emmamba gye tusanze ng'abakkiriza abataawukana mu madiini bakuŋŋaanya okutendereza. Ku kkanisa eno gye tusanze Cissy Naabayinda Kawangula eyalagula Silivia era tututte Bukolokolo wansi wa kayembe we yamusabirira. Kawangula Cissy essanyu lyalina likirako eri omwoki wa Gonjolo okulagula Silivia ekintu n'ekituukirira kyokka bwe tumubuuziza yasinzira ku ky'okumulagula bw'atyo atuzzeemu nti Mwoyo yennyini ye yamwogererako. Nze nzikiriza nti ye nga ye yasinga okumanya alina ekyenjawulo kye yalaba nti lwaki yankozesa okufulumya ekigambo ekyo mu kamwa kange n'ekigamba omukyala ye nga ye alina kye yali alengedde era nange nalabanga ku ye waliwo ekyenjawulo y'ensonga lwaki nti bonna saabagamba nga bwe nagamba. Kawangula akkiriza nti ddala omwana ono gwe yalagula gw'atannalabako omudaali yazze nagwo abawakana n'abategeeza nti ne ku mulembe gwa Yesu ng'azaalibwa baaliwo kyokka tekyagana nteekateeka za Katonda era n'ayongera okulagula nti Katonda akyakola bingi ku mwana ono ebijja okwewunyisa ensi. Kyenyinza okugamba nti ekisa ekyaliwo luli n'endaba ki ekigenda okubaawo saamanya nti ajja kuzaalibwa na mudaali mu ngalo. Nze Mukama yandaga nti omwana oyo ajja kuba wanjawulo. Nze nja kumusabira saala abagamba mbubi diversion tunoonya mawulire tunoonya biki ffenaffe tetwakimanya ye Katonda y'omu neera gwensaba akole ebikulu era ebyamaanyi eri omwana oyo. Tutuuseeko ne ku kigo ky'Ebukalagi okwogerako n'abakulu ku nsonga eno etadde abakkiriza ku bunkenke kyokka mpaawo gwe tufunye kyokka nga yo ku kyalo Saali abantu bongerako eyiwa eno okwerabira ku mwana ayogerwako. Ronald Sekidde, NBS Amasengejje. Kuva lutwakulaze eggulire ly'omwana agambibwa okuzaalibwa n'omudaali mu ngalo ku kyalo Saali mu disitulikiti y'e Gomba buli eyalirabye alyogerako bubwe. Enkya ya leero tuzzeeyo ku kyalo Saali ewafuuse ekyobulambuzi anti buli omu akola buli ekisoboka okutuukayo n'okulaba ku mwana agambibwa okufuluma mu lubuto lwa nnyina ng'akutte omudaali mu ngalo. We tutuukidde mu maka ga Jonani Kakulu taata w'omwana tumusanze yeesimbye ku kifugi ky'enjuuye kyokka ng'afaananira ddala omuntu asobeddwa. Newankubadde abadde talina kyakola olutulabye yeesogeddewo enjo mubadde mukyala we n'omwana we munda mu nnyumba ebaddeyo abantu ababadde bamulisa omwana okukakasa ebyogerwa. No takasobola vaako
Okusalawo okudda ku kyalo Ssaali twagadde okumanya oba omwana akyalimu omudaali mu ngalo, kyokka nnyina atubulidde nti mu kiro yalabikiddwa ekitangaala ekyerambye ku kisenge ate nga n'omudaali tegulina kumuva mu ngalo. Kati ngenda osisimuka nga ndaba wano mu ddiiro nga lyaka nentya nenneekanga nensooka nenneetegereza bwe nti nga ndabanga ettaala erikubye ku kibeera ekyeru nga kyaka bwe kiti ku kisenge wano bwe wati. Kati nemunyeenya nemugamba waayo nga ntidde nti ki ko nze ndabye ettaala eryaka ku kisenge wali liringa erikubye ku kiveera. Naŋŋamba gwe togenda kwonooneka. N'atunula nga ye takiraba naye nga nze nakirabye ne mugamba bwe. Nga bwe bagamba nti amaaso g'omuganda gali mu ngalo, nange nkikozesezza kasonso okulaba ddala omwana bw'aggyibwako omudaali akaaba era olubadde okugumuggyako yeekyanze n'ajula okwemenyamu okutuusa we ngumuddiza n'asirikirawo. Gumuwe, kati gumuwe, kati gumuwe. Abazadde bagamba nti bali mu kutya okutalojjeka kuba abantu balowooza nti babazannyira ku bwongo nga bayinza n'okubatuusaako obulabe so nga bye boogera nabo bye baalaba. Essaawa nanyinza osalwako abantu besimanyi oba abantu ab'enjawulo okusinziira omwana wange akantu ke yazaalibwa akoze eki alina mudaali gw'alina nange nsuubirayo abantu besimanyi n'okutambula kati kyatambula nga bwembadde ntambula luli kuba mpulira n'ensonyi mu bantu kukiwulira buli woyita uyo tata wa Yesu kwegamba. Naye kati ku bigambo ebigenda byogerebwa mpulira nga ntya kuba baŋŋamba mbuoba namira akagundi nsimanyi nakamira bumezi. Abamu ne bagamba muniza oba nakakwata nenkamuteeka mu ngalo ate ekitaaliyo. Wakati ng'emboozi egudde amakerenda, maama w'omwana atubulidde nti wadde si musabi wa lulango naye aliko ekkanisa gye yagendamu, omusumba n'amubuulira nga bwe yali agenda okuzaala omwana ow'enjawulo. Waliwo omusumba ajjajjeyo emmamba eyo. Kati we nagendayo ne tusaba. Twamala okusaba omusumba omu omukyala nga nsabirako nga aŋŋamba ogenda kuzaala omwana naye omwana gw'onaazaala ojja muweera obujulizi. Ono olutulagiridde naffe tuddusezamba ku kkanisa eno eya Audience of the Holy Spirit Emmamba gye tusanze ng'abakkiriza abataawukana mu madiini bakuŋŋaanya okutendereza. Ku kkanisa eno gye tusanze Cissy Naabayinda Kawangula eyalagula Silivia era tututte Bukolokolo wansi wa kayembe we yamusabirira. Kawangula Cissy essanyu lyalina likirako eri omwoki wa Gonja olw'okulagula Silivia ekintu n'ekituukirira kyokka bwe tumubuuziza yasinzira ku ky'okumulagula bw'atyo atuzzeemu nti Mwoyo yennyini ye yamwogererako. Nze nzikiriza nti ye nga ye yasinga okumanya alina ekyenjawulo kye yalaba nti lwaki yankozesa okufulumya ekigambo ekyo mu kamwa kange n'ekigamba omukyala ye nga ye alina kye yali alengedde. Era nange nalabanga ku ye waliwo ekyenjawulo y'ensonga lwaki nti bonna saabagamba nga bwe nagamba. Kawangula akkiriza nti ddala omwana ono gwe yalagula gw'atannalabako omudaali yazze nagwo. Abawakana n'abategeeza nti ne ku mulembe gwa Yesu ng'azaalibwa baaliwo kyokka tekyagana nteekateeka za Katonda era n'ayongera okulagula nti Katonda akyakola bingi ku mwana ono ebijja okwewunyisa ensi. Kyenyinza okugamba nti ekisa ekyaliwo luli n'endaba ki ekigenda okubaawo saamanya nti ajja kuzaalibwa na mudaali mu ngalo. Nze Mukama yandaga nti omwana oyo ajja kuba wanjawulo. Nze nja kumusabira saala. Abagamba mbubi diversion tunoonya mawulire tunoonya biki ffenaffe tetwakimanya. Ye Katonda y'omu neera gwensaba akole ebikulu era ebyamaanyi eri omwana oyo. Tutuuseeko ne ku kigo ky'Ebukalagi okwogerako n'abakulu ku nsonga eno etadde abakkiriza ku bunkenke kyokka mpawo gwe tufunye kyokka nga yo ku kyalo Ssaali abantu bongerako eyiwa eno okwerabira ku mwana ayogerwako. Ne batugamba wasooka okulabikibwa oba omuntu yenna yena n'agamba nti olina kyogenda ozaala kyotategeera bituufu oba si bituufu. Kati kyali kitya ggwe nga bifo ng'okyali lubuto wawuliranga otya nga tonnabazaala.
kale omwana yekyusanga nga mpuliranga ayina enjale nga waba yekyusa owuliranga akwabula mu lubuto. Kati tolina kirala kyonna kyonna kye wawulira gwe nga gwe n'ogamba ono omuntu gwe nyina singa wasi wa bulijjo ng'abaana abalala mu lubuto. kyenawuliranga mpozi. Ate batugambye nti wafunako omuntu agamba nti nogenda zaala omuntu atali wa bulijjo, bituufu asibituufu? Kale ekyo waliwo eyakiŋŋambako nga nemuwakanya malowooza nti bwali kati gwe nga gwe maama azadde Bikira Maria, omwana nga alina Bikira Maria mu ngalo, owulira otya ku luno olunaku? Owulira essanyu. Obikkiriza ddala nti ozadde Bikira Maria oba? nzikiriza kuba kituufu amuyina. Kituufu. Kale.